bulungi. Nange mwena tusanyuse kubalaba webale kusupportinga Mickey Sims Tiffany. Seka koti mwami wange. Mwami wange. Bashi ebbanga libadde ddene nga Bashi tetukuwuliza. Bana mtereze saundi. Bashi ebbanga libadde ddene nga tukuwulira mu background nga twebuuza Bashi yaani. Yegwe ebibadde by'obwongese bw'obadde obiwulira nti omwami yagoba obadde nga yonga ofumba omusajja agamba yagoba era bulijjo nga wetumubuuza tugamba ebya Bashi byebiki. Waneno wamuwana akakadde n'agamba akako takaagala yakatwala esente ziwazijjawo Bashi. Ali mukazi mukozi owulira otya okuba nga olunaku lwaleero omwami akwanjudde mu lujjudde? Mutunye wa social media really. Yeah, I was a bit nervous, but I had nothing to do but to be there for him. Nange eddoboozi eribadde nga mu background tubadde tulya liryo? Yes. Nga wali oba oyogera nnyo? I'm not used to having cameras in front of me, so yeah. So that's why you were nervous. Yeah. How do you feel about the show? Well, it was a surprise. This was a really big risk. The show sold out. Abatudde wansi abayimiridde, so alhamdulillah. Our first show really sold out. Tubadde tetukisuubira, we were really scared. I believed in my man, abantu bamwagala, era bamwagadde, era bakiraze. Thank you so much for supporting omwami wange. We don't take that for granted. How do you feel about Hala and Jojo? I feel normal because omwami wange ogwe mulimu kitegeera. So kino nakiyingiramu already. Okay, maybe I didn't expect it because I didn't date him already as a celebrity. But there is good communication because some things have to go way overboard sometimes. Now, yeah, there is good communication between me and him, and yeah, it's very okay. As long as he's happy and I'm supporting his career, it's okay. Kati Jojo okumusoosa ku stage kiku owulidde otya? Normal. Oba expected that. Oba Part of the script. Excuse. Mwebaza abantu. Mwebale kujja kusupporting omwami.